abo bonna akanyiriri ke basimbye oba layini bye yasimbye abamu banoonyaako engeri y'ebisiikirize ng'ate bwe bagumiikiriza okulinda ennamba zaabwe bwe zituuka ne balyoka beesogga ekizimbe omwo nno mwe banaaweerwa ebbaluwa oba kaadi ebakkiriza okutandika okugemebwa era nga bawandiikiddwa ne mu kitabo kya gavumenti nga bonna bwe babalaga ne bw'oba ogenze Kabaale ne bw'oba ozze Eggulu oba Kalamojja mu bitabo obeera mw'oli ng'era okkirizibwa okuweereza mu bitongole ebya gavumenti oba oliawo ne ku mirimu emirala gyonna gy'oba ogenzeeko olupapula luno lujja kubanga oba kaadi eno ejja kubanga nkulu ddala. Jjukira gwe abadde yeerabiddemu okugema kubeera kwa mirundi 2 bakugema ne wayitawo akabanga ate ne bakukuba akayisa ak'okubiri mu ngeri ya byakutegeeragana si mpaka newankubadde ng'ate mu kiseera kino buli omu akubirizibwa okukikola. Ganzi obulamu bwange mbadde mbutetenkanya naddayo n'akasente kange akatono ke nali nnina neetandika okulayinga kale pavers. I bought cement, I bought a trip of sand and I started making pavers. So I moved around, did the research, looked for customers, and I've been selling. You became a marketeer? Yes. At the same time? Yes. You had land where you could do that work? I have my home, Nabingo, and that is where I was doing my work. Okay. Yes. Kati mbadde nkola pavers, then netambula nenoonya customers, then I sell. Each paver was selling it at 800 shillings. Yes. Ng'otaddemu mmeka? Oba ogitunda lunaana wali otaddemu mmeka? Nateekamu kale nagulayo bags 2 eza cement. That was 27, that was 54. Then I took a half strip of sand, which was 70,000. Tewejjusa kuba ndaba akasusu kaliko oligo. Kale wemale kubeera mutetenkanya. That is how I was surviving. Okay, that's great. Then we had to eat. All right. Amanya gange nze namutayi Proscovia Kizito. Nsomesa Ssungu. Essomero baliyita step by step. Nursery and primary school. Nanyini lyo. Sinze nanyini lyo. Kuba olirabika. Kaakati ogemeddwa. Ngemeddwa se. Obulamu obusanze otya nga bamaze okugema? Weewulidde otya? Sirina kyempulidde. Wadde akayiso kuluma? Akayiso ko nkawulidde. Nkawulidde nga bakanfumita. Naye sinnafuna kintu kyonna kyempulira nti oba linkoze liti oba limpisizza bubi sirina kyempulidde. Naye tubadde ng'ofunamu obweraliikirivu nga tonnaba kwewaayo kusituka kujja? Soose kutya. Soose okutya. Sinnaba kujja. Naye we bansomesezza ne babituyigiriza ate omutima n'oguma. Babataddemu n'omusomo? Batusomesezza. Nakaliza Vivian Nsubuga nga ndi musawo w'omuddwaliro e Lubaga. Tusindikidde wano ab'eddwaliro e Lubaga okujja enkola okugema. Minister of Health yatusindise ng'eyita mu KCCA Lubaga Division. Lubaga eddwaliro mwe liri tutwalibwa KCCA. Batusindise wano okugema abasomesa bonna ne support staff eri mu masomero eri COVID-19. Oli bw'aba tayagala akola atya nsomesa? Kakati abakulembeze bazze boogera mu bitundu ebyenjawulo ne ku mikutu egy'enjawulo nga basomesa obwetaavu okuba nti omuntu agemeddwa. Tekirimu kwambu tayagala naye kiriwo okukuuma bulamu bwaffe. Tukubiriza abasomesa bonna kuba guno omulundi gavumenti eggwadde basomesa bajje tubageme basobole okudda mu masomero baweereza eggwanga abasomesa abaana baffe nga balina obulamu obulungi. Abaana bo be bagenda okusisinkana bo bagemebwa ddi? Kakati ekyo era bakama baffe ab'ebyobulamu bajja tulambika bulungi naye nga batutegeezezza nti abantu bonna bafika emyaka 18 era balina okugemwa. Abaana bo be bagenda okusisinkana bo bagemebwa ddi? Naye nga batutegeezezza nti abantu bonna bafika emyaka 18 era balina okugemwa. Abasomesa ebiseera ebisinga batera okukaayana nga bagamba buli we bagenda babatematemako obuseete
oba n'okugema nakwo kuyinza okukakana nga kufuuse kwa nsimbi. Okugema kwa bwereere wali musomesa n'omuyasabiddwa ssente era tujja kumaliriza ennaku 5 nga gye batulangise bakama baffe nga twalina okusomesa n'omu asubiddwa wadde 10. Bannaffe abasomesa bagenda entuŋŋamo oba bagenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era enteekateeka gyeri nayo bagema bagende wonna wonna minisita owetadde okugema basobole okuba nga bagemebwa ng'amateeka gatulagira. Abeeru baga eddwaliro gyeriri era tubadde tugema bulungi abantu bonna COVID-19 okuva ne batandika okugema basinzira mu ddwaliro eribaga naye omulundi guno bakama baffe batutegeezezza nolete yabasomesa ne batuteeka mu masomero ag'enjawulo essebo. Waliwo okuba omusomesa ng'ate ndi mufumbo ogemye nze mwami wange alina korona lwaki sijja n'omwami? Kakati era tujja kuba nabo tubakolako era nga tubagema era batulambika abasawo bali bajja bannyonnyola omuntu atasaanidde kugemwa naye ngazze naye tujja kuba tumunnyonnyola okuva olunaku lwajja abasomesa bajjumbidde leero weebali buli omu mukkakkamu era bonna tujja bakolako. Naye nga ndabanga mani pawa entonotono ebweru layini nga mpanvu. Mani pawa si ntono ssebo tulina abakozi abagenda okukola ku nsonga zino ez'okugema tuwera abantu 6. Omukulu w'essomero wano atwongeddeko abasomesa 2 batuyambako mu kubaako okujjuza ebyenjawulo n'okulaba nga bateekateeka abantu bwe balina okubeera abasomesa abo. Manpower si ntono n'akamu abantu temweraliikirira mwena tujja bakolako. The Catholic priest, the Father Joseph Mpaji, ndiwe wa Kampala Archdiocese. Nkedde wano mu Busega Community School banzize okujjumbira okugemwa mu COVID-19 zenfuna eddoozi yange eddoozi embereberye olwa vakisini empya gye baleese nayagadde nfune kipya neme kugendera mu vakisini eri yalabikiramu ne bwe bakuba amazzi kale no nayadde nnoonya kipya wekyazze kwe kujja naye size nzekka ne bannanga balala gye bali ebweru ngezezaako okukunga abantu abakkiriza mu parish gyenkebereza ebuloba then ng'ogyeko naabo n'abalala benze nabo bebasomesa bannange ndimusomesa mu class. Yes. Divinity? Many subjects. Divinity ye priority as being a religious person. Naye nga ndese n'abasomesa era mbasimbiza layini mu ssomero lya Cecilia Junior School liri Namasuba. Nze founder walyo nze director walyo liri Namasuba ne Natete Kasenge. Kale no baleese nabo bagemwe munaddala nga gavumenti etukubiriza abasomesa bajje bagemwe nga be bamu ku target population ngeri gye bagenda okusisinkana abayizi baffe nga bakoma era nkubiriza ne bannagiranda bannange tukijjumbire ku luno tusobola obwesige mu gavumenti n'eddagala lyereese ate n'eddala likyajja. Waliwo okugemwa abalala okwetaagisa ennyo bangi bafunye endowooza eyo sibajja kungema naye kati bwe kituuka kufa abasomesa abasisinkana abaana b'abandi n'abazadde okukussamu obwesige nti kati kuwa abaana awaddemu basomese kijja kwetaagisa okulagayo ebbaluwa eno nti ogemeddwa. One, gwe kwennyini kikuyamba olw'obulamu bwo okwetangira akawuka kano ate n'abalala bosisinkana kibayamba kati ngafe abayizi oba n'abamu bazadde ne bajja n'obulwadde ku ssomero oba tebanasanga ffe twetaddeko obukuumi nga tebasobola kutulwaza n'abazadde bajja kutukkiririzaamu ate ffe situlina obulwadde bwe tugenda kusiiga abaana. So kyekyo n'ekirala abantu bakkiririze mu ddagala lino. Eriyo omuweereza wa Katonda agamba nti nze awali Mukama ebyala byonna tumbuulira. Toboleeta bya vakisini nga yeali ate vakisini Katonda ayamba yeyambi. Katonda mbeera nga n'embiro kwotadde babaganda bamuyitanga lubaali naye ffe Katonda mbeera nga n'embiro kwotadde. Katonda mu basawo batukuba eddagala ye yabawa amagezi kale neyerekeramu abo tetujja kusanga Katonda makubo eyo muye atuwa eddagala eriri alitwaliyisamu abo be yatonda kuba bali mu kifaananyi ki. Tubagumireko batendekebwa tubasaba ate bakole omulimu oguweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa tujjewo ekifaananyi kiri naddala ekyamunnaabo niye yabavumiriza nga kuba abantu amazzi ng'aliyidde eddagala oba yawubwa oba yakola atya yawubwa takyogerako yakkiriza nti gaali mazzi. Abo nno boolengera be bumu ku basomesa
abakuŋŋaanidde wano ku Lubaga community nga n'ensonga enkulu ebaleese y'ey'okugemebwa ekirwadde kinnamuzisa ekimanyiddwa ennyo nga COVID-19 basobole ng'emu ku nkizo ezibakkiriza okudda mu kilaasi okutabagana n'abaana b'abantu basobole okubayigiriza ebyo ebibatwala mu maaso. Si okusalawo si kwangu okwo, naye ng'ate munnange bagamba nti asiika obulamu tassa mukono, n'olwekyo abakulembeze okukubiriza abantu bano bajje mu bungi bakole ensonga eno mu bwangu, oba oliawo ne minisitule esobole okwanguyirwa okubata okuddayo kakalabye gyabwe nga bayigiriza abaana b'eggwanga ate oba oliawo nga nabo bafuna ekigulira magala eddiba mu mbeera eyo.